Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Abatuuliriza nga buli jamanya Sheikh Sekasi Udaba maze okubeera nga nteredde wano wenyini ku GTV yaffe naye nga esangibwa wano wenyini ku kitebe ku Uganda Muslim Supreme Council. Alhamdulillah, fadal makan ala makani kama faddala zamanan ala zamani كما فضل الإنسان على الإنسان. ثم أصلي على سيدنا وعبيبنا ومولانا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسوسو كبيران تنجلز الله سبحانه وتعالى ويو الله سبحانه وتعالى atukolera buli kintu kyonna ekiri ku nsi kuno, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Buli kintu kyonna ekiri ku nsi owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakiinako obuyinza. Nsoose okubeera nga nzizaako owekitiibwa Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama gwe tumanyi mu bannabbi bonna, la nabiyya ba'da, teri nabbi mulala yenna Allah gwagenda kubeera nga agenda kuddamu kutuma. Era ffenna tukimanyi nti gwe guno omulembe ogusembyeyo. Tetumanyi mulembe nti waliwo omulembe ogugenda okujja omulala, naye nga ba ulama, ba udaba, ba hukama bo bategeeza nti gwe guno omulembe ogusembyeyo ogw'ekitiibwa Nabina Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama. Gwena ali ku GTV ntera nnyo okubeera nga nkugamba nti ad-dunya madrasatun. Ensi eno gy'olaba gye tulimu, gye tweyagaliramu, ad-dunya ssomero. Allahu akbar. Ad-dunya madrasa, ensi ssomero. Yafahamuha al-insan, buli omu ensi agiyigiramu, buli omu ensi agitegeereramu. Walahu bidunu rusumo, walahu bidunu rusumo, nga tokutte school fees kusasula nsi. Allahu akbar. Waliwo wootuuka mu bulamu buno obw'ensi nga togenze mu ssomero kusoma, naye nga ye ensi erina kusomesa, kiriza oba gaana, ye erina okusomesa. Ama fi madarasati, mwana wattu ate ku ssomero. Allahu akbar. Ama fi madarasa, omuntu bw'agenda ku ssomero, nata'allamu, amala kusoma, olumala okusoma, thumma nakhtabiru minha, n'ogezesebwa. Ama fi dunya, ate obulamu bw'ensi bwe tulimu, nakhtabiru, obulamu bw'ensi tumala kugezesebwa. Olumala okugezesebwa, thumma nata'allamu minha, oluvannyuma ne tulyoka tuyiga. Bwe bulamu bw'ensi. Nabina Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba, ad-dunya thalathatul ayyam. Ensi eno yonna okuva mashariki mpaka emagaribi, ensi gitegerere mu nnaku 3. Allahu akbar. Ensi eno agambye nti ensi gitegerere mu nnaku 3 zokka. N'agamba nti amsi ishnahu, olunaku olwajja olwayise. Allahu akbar. Walan yaudu, terugenda kukomawo. Gomanyi biwakoleddemu yensi. Wal yawm, n'olwaleero Allah alutuwadde. Naishuhu, tuluwangadde.
walan yadumu, terugenda kudda mabega. Wallahi lugenda maaso, obudde bugenda kuziba. Walghadi, n'olunaku olw'enkya, la nadiri, fenna bali mu nsi tewali amanyi. Allahu akbar. Walghadi, olunaku olw'enkya, la nadiri, fenna tewali amanyi. Allahu akbar. Kiki kigenda kuddako nkya? Kiki kiddako olunaku olw'enkya? Tewali amanyi. Kyova olaba Adibu yagamba Allahu akbar, ensi eno yeewuunyisa, erimu ebintu bibiri. Ensi eno gye tulimu yeewuunyisa, erimu ebintu bibiri ebyewuunyisa. N'agamba ekisooka alfarahu, mulimu okusanyuka, walhuzun, ensi mulimu okusanyuka ate mulimu n'ennaku. Bangi abafiiriddwa abantu bammwe, bangi olwaleero mulimu nnaku, ate ebizibu byo tebigenda kukoma. Byo tulina kutambula nabyo. Almashakil juz'i min alhaya, almashakil juz'i min alhaya. Ebizibu paati ya bulamu bwaffe mu nsi, toyinza kubyewala. Ate buli muntu yenna ali mu nsi, buli kizibu Katonda kyamuleetera aba akisobola. Teri kizibu muntu kyayinza kufuna nga takisobola, nga Katonda akimuleetedde naye nga olina okukivaamu. That's why omuzungu kyava agamba nti every a problem there is a solution. Buli kizibu kyonna ekibeerawo wabeerawo solution yaakyo. N'olwekyo almashakil juz'i min alhaya, ebizibu tosobola kubidduka era tulina okutambula nabyo. Kyentera okugamba nti inna la khawf la yunji min alqadari, okutya tekusobola kujjawo ekyo Katonda kyaba yateekateeka. Tulina okubibeeramu, tulina kubigumiramu, tulina kusaba nnyo ow'ekitiibwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Gwali ku mukuto gwa GTV ku Uganda Muslim Council. Allahu akbar. Alhayatun, obulamu buno bwe tulimu, qasilatun, obulamu butono. Qasilatun, obulamu bumpi nnyo. Walakin almashakil, walakin almaswaib taj'aluha tawila. Allahu akbar. Programu ze tulina, pulaani ze tulina, buli omu alina pulaani. Waliwo awaleero alina pulaani oluvannyuma lwa covid kyekiddako. Alhayatun qasiratun, obulamu bwe tulimu butono. Qasiratun, bumpi yaakhi. Walakin mashakil, walakin almaswaib au almashakil taj'aluha tawilan. Wallahi programu ze tulina ne plan ze tupulaninga mu nsi muno zo ze zitulowozesa nti tukyalina obulamu buwanvu naye nga obulamu butono. Naye mbadde ngezaako okukola introduction nga mbagumya nti obulamu bw'ensi bwe butyo bwe bufaanana. Allahu akbar. La ya'as ma alhaya, la ya'as ma alhaya. Awatali bulamu oba awatali ssuubi, obulamu tebusobola kubeerawo. La ya'as ma alhaya, kitegeeza obulamu bwe bubeerawo wabeerawo hope. Allah. Wala hayat ma ayas, awatali bulamu essuubi terisobola kubeerawo. Naye nga mbagumya abali mu ggwanga, abali ku GTV wano ku Uganda Muslim Council, mwenna abalaba obulamu butono bwe tulina. Nekkiriza omulamwa ogwaleero insha Allah
tugenda kusoma ku kigambo mawdhu'u eyitibwa baraka. Omukisa kyeki? Nahanu nahtaju lihayatina fi baraka. Allahu akbar. Nahanu nahtaju lihayatina, abantu fenna bali mu nsi twetaaga ekiyitibwa baraka, twetaagisa ekiyitibwa omukisa. Abafu omukisa kyeki? Allah, awonna topic eno nkulu nnyo gwa ali ku GTV. Baraka kyeki? Abantu fenna mu nsi twetaagisa ekiyitibwa omukisa. Bw'onooba tolina mukisa, nkulayirira ebintu bigenda kutambula bulungi. Abantu bali mu nsi bakola, abantu bali mu nsi bakeera, naye olinga yeebuuza, ya Rabbi, ebintu byenkola lwaki biganya okutambula? Byokola biyinza okuba tebiri mu baraka. Allahu akbar. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina. Abantu fenna bali mu ggwanga, abantu fenna abali mu nsi, nahtaju albaraka, twetaagisa ekiyitibwa baraka fi hayatina, mu bulamu bwaffe. Tewali atayagala mukisa mu nsi. Lianna albaraka, Allahu akbar, lianna albaraka, kubanga ekiyitibwa baraka oba ekiyitibwa omukisa, kanzu min kunuzu dunya, la hawla wala quwwata illa billah. Lianna albaraka, ekiyitibwa omukisa, kanzu min kunuzu dunya, omukisa kyekyobugagga ekikyasinze mu nsi muno. Katonda bw'akusaasira nga buli kyokola kyonna mu nsi kirimu baraka, ebintu bigenda kutambula bulungi. Allahu akbar. Kigambo baraka kyagenda wala. Bwe bali bannyonnyola ekigambo baraka, ba udaba bagamba nti baraka kitegeeza, baraka kyeki? Omuntu ayinza okubuuza, sekasekasi ali ku GTV, al udaba, baraka kitegeeza ki? Naawe ali eyo ali ku GTV, naawe osobola okukyebuuza, baraka kyeki? Baraka kitegeeza kyekintu kyoba okoze naye ng'ekintu ekyo nga kitono nnyo, naye ng'ekintu ekyo Katonda akitedde mu baraka, ne kibeera nga baraka kyekintu ekibadde kitono ne kibeera kingi. Kanzireko mu Luwarabu, baraka ta'an au saada wa ziyadat. Baraka kitegeeza omuntu buli kyonna kyakola kiteekeddwa okubeera nga okinamu emirembe. Baraka kitegeeza ng'ekintu kyonna kyokola, ziyadat, ng'ekintu ekibadde ekitono Katonda akifudde nga kingi. Au baraka kitegeeza taj'alul qalilan kathira. Baraka kyekintu omuntu kyaba akoze, taj'alul qalilan, kyekintu ekibeera ekitono. Ofuna bulungi? Mukama Katonda mu kintu kyokola, buli mulimu gwokola mu nsi muno nga gubadde mutono nnyo, gwe mu ndowooza yo ogenda okulaba nga Mukama Katonda ataddemu ekiyitibwa baraka. Ne wonookola mu nsi muno ng'omulimu gwokola nga gwa bbeeyi, ng'omulimu ogwo Mukama Katonda tagutaddeemu baraka, tosobola gaggawala. Omulamwa guli ku kigambo baraka. Nahanu nahtaju albaraka fi hayatina, fenna bali mu nsi twetaaga baraka, twetaaga ekiyitibwa omukisa. Tusaba Allah tuwe omukisa mu nsi muno ya Rabbi. Kyova Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba, idha kana akhidhu zamani, Katonda bw'alibanga ensi eno agenda kugijjawo. Allahu akbar. Idha kana akhidhu zamani, enkomerero bw'elibanga egenda kutuuka,
rafa Allahu arba'a ashiya kastamulira ebintu bina kastamulira ebintu bina nga tebiri mu nsi ekisookera ddala Allah kasita ajja baraka fil ardi ng'ensi gye tulimu temulimu baraka bye tugenda okukola byonna golaba ensi ekyanyuma olaba ensi erimu omukisa rafa Allahu baraka fil Allah agenda kujja baraka mu nsi nga nebyo tukola byonna tebirimu baraka gwe sooka otulire eggwanga olwaleero buli omu wawangalira essaawa zino ddayo mu makaago ddayo ku mulimu gw'okola olabe nti mu butuufu tukyayina baraka mu nsi tukyayina emikisa idha kana akhir zamani kasita muliraba omulembe nga Allah subhanahu wa ta'ala kiyama ng'egenda kutuuka rafa Allahu arba'a al-ashiya ebintu bina kasita biva mu nsi n'ekyenjagadde mu bintu ebina Allah laysa al-baraka fi dunya ensi tekyalimu mukisa buli omu addeke buli omu GTV gye ndikoseka udaba buli omu atandika okulowooza ensi ekyalimu emikisa ensi ekyalimu baraka bye tukola byonna bifu tusabe nnyo twegayire nnyo Allah buli kyonna kye tukola kibeeremu baraka topiki tuli ku mulamu gugamba baraka kyeki nahanu nahtaju fafenna bali mu nsi nahtaju albaraka fi hayatina twetaaga emikisa bannanga gwali ku GTV li anna albaraka mazima ekiyitibwa omukisa uliriza li anna albaraka mazima omukisa kanzu min kunuzu dunya ekintu ekyasinze mu nsi muno okubeera eky'obugagga kyekigambo ekiyitibwa baraka buli wokola omulimu gonna nga gulimu baraka ogenda gaggawala abantu nga bakola abantu nga bakeera nosanga omuntu nga yakola dda naye nga akyali mu muzigo abaana abazalidde mu muzigo omukyala yamuwasiza mu muzigo talina wadde ekiyitibwa kapoloti tusabe nnyo Allah subhanahu wa ta'ala buli kyetuka tubeeremu n'omukisa idha oyinza okuba bowangala nabo ng'okimanyi waliyo abantu abazalibwa mu nsi ng'omuntu owangala n'omuntu naye ng'omuntu goli naye talina baraka alina bisiraani people they are there abantu gye bali ahera wabeerawo abantu nga Katonda yabateekamu baraka nga buli kyakwatako kyonna kirina okutambula waliwo ekiyitibwa asbabul baraka uliriza waliwo asbabul baraka waliwo ensonga ezireeta omukisa weziri ebintu biganya okutambula naye ng'owulira weetaaga ebintu bibeeremu omukisa awwala nekisooka al-Qur'anul Karim Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagamba ebintu ebirimu baraka waliwo asbabul baraka waliwo ebintu ebireeta ebintu ng'omuntu asbabu ensonga ezireeta baraka kubanga nahanu nahtaju albaraka fi hayatina mu bulamu bwaffe mu nsi twetaaga emikisa li anna albaraka kubanga okiyitibwa omukisa kanzu min kunuzu dunya tusaba Allah GTV agituwangalize mukama waffe samaatu almufti Allah mutuwangalize ku kitebe wano kubanga oba oli awo singa GTV teriiwo temwalinda benga udaba byensomesa n'abaana bali ku kamera mukama waffe Haji Mugalu director tukwagala nnyo bale kubeera nga naawe ate ebintu bikolako n'amaanyi tusaba GTV Allah agituwangalize nabonna abali ku GTV mugisabire insha Allah ebeerewo tugenda batuusako buli kyonna kyemwetaaga mu nsi olwaleero udaba ni ku kigambo baraka omukisa kyeki omuntu ayinza okubanga ebintu byagaana naye nga ate oluusi tamanyi nsonga zireeta mikisa asbabul baraka ensonga zireeta baraka Qur'an
temukyasoma Qur'an mwagivaako. Gobadde okimanyi ali ku GTV Qur'an eyo Nabi Muhammad yagamba sallallahu alaihi wasallam ati inna hadha alqur'ana ashaddu. Qur'an ye jolaba je tuyina mu mayumba gaffe ashaddun, Qur'an nzibu nnyo. Nagamba tafar min al-ibr, Qur'an yadduka nga bolaba engamiya wedduka ku mukama waayo. Naye Qur'an bw'okikasita ogyesibako ekitabo kya Allah, Qur'an kirimu baraka. Bw'okyesibako wa in ahada, bw'ogyesibako nga buli kizibu kyonna omuntu kyafuna Qur'an amsakaha Allah subhanahu wa ta'ala, buli kyonna kyolina nga tolina baraka naye nga weesibye ku Qur'ani bigenda kutambula bulungi. Naye wa intwalaka Qur'ani kasita ogivaako n'ogyesamba tetukyasoma Qur'an, time ya Qur'an tikati olwaleero tuli mu COVID-19 batusibye tuli waka kati buli omu abala nnaku ana mubirizi gwa kodi naye nga ne Qur'an tofunye kaseera kugisoma kugitunulamu ate nga Qur'an baraka. Kati ye time ali ku GTV, ye time abantu kati okuddayo awaka tutule maka gaffe tusome Qur'an kitabo kya Allah ekyava mu ggulu. Qur'ani mulimu omuntu ebizibu byonna byaba alina, ensonga ezireeta emikisa, mulimu n'essula omuntu z'asoma. Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba mulimu essula omuntu z'asoma singa omuntu alaba ng'embeera emuyitiriddeko. Mutemuna bizibu bye tulina. Nabi Muhammad yagamba singa omuntu alina mashakili baraka ngo yagala Allah kuwe baraka ebintu bitambula bulungi, waliwo surati Yasin. Mubato jimanyi surati Yasin kugisoma mu makago tekiri haramu okuyita ku shekhe. Kati embeera gye tulimu yakusaba shekhe omuyiteka waka, la hawla wala quwwata, embeera kati nzibu. Surati Yasin osobola okugisoma weeri, erimu ebizibu omuntu byalina mu nsi muno, erimu baraka abantu amikisa gye twetaga mu nsi. Surati Yasin sisobola kuginnyonnyola. Tuli ku kigambo baraka, emikisa kyeki. Nahanu nahtaju libaraka fi hayatina, fenna mu nsi twetaga mikisa, fenna mu nsi twetaga ekiyitibwa baraka. Lianna albaraka, kubanga ekiyitibwa baraka kanzu min kunuzu dunia, kyekyobugagga mu nsi muno. Wallahi newonookola emulimu golimu nga Allah takutaddemu baraka togenda gaggawala. Bandange tusaba Allah tuwe baraka, buli kyonna kyetukola Allah tekemu baraka, ensi yaffe Allah gitekemu baraka. Ensi tekyalimu baraka, ensi tekyalimu mikisa. Soko tulire eggwanga olwaleero byensomesa byonna kati saa zino mubiraba. Allahu akbar. Qur'an waliwo essula endala, sura nyingi nnyo naye njagala kukuwaako at least oba oliawo zinasobola okutuyamba. Asbabul baraka, ensonga zimwe zeeta baraka. Mulimu suratu Rahman, suratu Rahman. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan allamahu. Essula nayo Ar-Rahman yeyo erimu ensonga ezekukuse. Allahu akbar. Suratu Rahmani eneyo weeri tunoonya mikisa, naye abantu tumanyi nti Qur'ani yennyini gye tulina waka. Allahu akbar. Tetugimanyi, tuzibako bukubi nfuufu naye nga kitabo kya Allah ekyava mu ggulu, bigambo bya Allah Nabi Muhammad byatunyumiza. Allahu akbar kabira. Surati Rahman eyo la hawla wala quwwata illa billah. Nofuna bulungi wuvu
n'osalayira akaso obuzibu tetumanyi kusaba. That's the problem. Tetumanyi kusaba. ورسوة واقعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة. إذا وقعت الواقعة. وماني بنتكامو كنابوكوتو. إذا وقعت الواقعة. أيوه صوت واقعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. واقعة. ngebizibu kuyitiddeko. Buli kimu kyonna mu Busiraamu tewali nabbi kyatatutegeeza, tewali Allah kyatatutegeeza. Waliwo swati Dukhan. Swati Dukhan weeri sura nyingi nnyo. Waliwo ayatu kursiyu wa mashekhe basomesa. au fakrahu ma tayassara min alquran. Soma kyonna kale kikwanguyidde. Boba tomanyi yitaba manyi ba mashekhe udaba tujje tugamba shekhe udaba embeera eganye. Waliwo bye bayita amakin, waliwo ebifo ebirimu baraka, ne wabeerawo azamani, wabeerawo n'ebiseera. Gobadde okimanyi enkoko bwekookolima waliwo dduwa esomebwa. Enkoko kookolima n'ogiwulira nti enkoko ekookolimye waliwo dduwa esomebwa, ng'edduwa eyo ogisoma Allah abeere ng'akuwa bye weetaaga. Muŋooza bwavu ogamba nti nasiraana naye ng'ebintu byetagisa kusoma kutegeera. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina lianna albaraka kubanga emikisa kanzu min kunuzu dunya kyekyobugaga kikyasinze. Wallahi wali ku mukuto gwa kidifidi okumanya ekigambo baraka kyagenda wala. Omuntu ayina baraka nawabanga atunda sweet. Omuntu ayina baraka ng'omulimu Allah akwaddemu omukisa nawabanga atunda butungulu. Omuntu ng'ayina baraka Mukama Katonda ng'ataddemu omukisa nawabanga matoke gatunda alimu owino mwatunda ali mu katale. Okuba n'omukisa oba tekitegeeza kukola mulimu gw'amaanyi. Gwe saba Katonda kino kyokola atekemu baraka ogenda gaggawala. Waliwo ebiseera omuntu yasabiramu edduwa Allah akuwa emikisa. Allahu akbar kabira. Allah awangaze GTV eno ku Uganda Muslim Council. Gobadde okimanyi okutonya kw'enkuba almatwala, enkuba bw'etonya waliwo edduwa esomebwa. Wali ofunyeko akaseera amazzi agava mu ggulu Mukama Katonda gatuwa. Allahu akbar kabira. Wali osabyeko edduwa enkuba ng'etonya. Gobadde okimanyi matwala enkuba okutonya kwayo n'owanika emikono n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala kyoweetaaga mu nsi ng'enkuba etonya baraka Allah akuwa obulungi obuli mu nkuba. Wabula tugenda mu bantu, mugenze mu gundi mu masabo, mugenze mu gundi simanyi mu mandu ezo simanyi mugenze anya kugamete ebyo bigaba emikisa. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina. Twetaaga emikisa mu nsi fenna. Duwa ki gy'osoma ng'enkuba etonye Allah akuwe bye weetaaga. Duwa ki gy'osoma ng'enkoko ekookolimye. Allahu akbar. Gobadde okimanyi olunaku olw'ejjuma yaumul jumaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba olunaku olw'ejjuma mulimu akaseera. Quote me very well. Nkotinga bulungi. Olunaku olw'okutaano yaumul jumaa, singa olunaku olw'okutaano olwo Nabi Muhammad yagamba sallallahu alayhi wa sallama mulimu akaseera. Akaseera ako singa omuntu akakwatiriza n'asabiramu Allah subhanahu wa ta'ala Allah akuwa bye weetaaga mu nsi. Wali okifuddeko? Wali ofuddeko ka time abantu tetula waliwo olunaku lw'ejjuma kaseera weekali.
naye abantu tuli mu nsi tutambula butambuzi, ne bw'onookola n'okeera naye nga by'okola te Allah taddemu baraka, togenda gaggawala. Allahu akbar. Kyova olaba bakadde baffe ab'edda, bakadde baffe abaatusooka, abasajja abajungute, mwenna mubamanyi, abaasooka mu Busiraamu, olunaku olwokutaano baluwanga ekitiibwa, olunaku olwokutaano n'okukola tebaakolanga, olunaku olwokutaano bamanyanga nti mulimu akaseera omuntu singa asaba Mukama Katonda Allah agenda kubeera nga akwanukula. Naye gwa ali ku nsi mu duniya olwaleero mukyalina time. Kyova abantu bye tukola byonna tebiri mukisa. Omuntu yeebuuza lwaki sirina poloti, omuntu yeebuuza lwaki sirina mmotoka, omuntu yeebuuza lwaki ntambuza bigere. Abantu bali mu nsi batambula, badde nvuga emmotoka nga nzija wano ku GTV okusomesa eggwanga, ala abantu nga batambula okuva waffe Entebbe batambuza bigere. Naye ne weebuuza nti ya Rabbi, oyinza okuba nga omuntu waliwo bye yeetaaga nga tabimanyi. Olwokutaano waliwo akaseera singa Allah akusaasira. Kyova olaba nti edda bakadde baffe olunaku olwokutaano tebaakolanga. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الله أكبر. آية كاملة ولما الله تجزى مجتمع القرآن. وضرب الله مثلا كبيرا بانتو بفاناني قرية كبيارو. وضرب الله مثلا قرية ومانيني مذكر وسكي مواني نينوكتي كمواكو. وضرب الله مثلا قرية كبيرا بانتو بفاناني قرية كبيارو. الله أكبر. كبيرا بانتو بفاناني كبيارو نغامتي كانت آمنة ebyalo nga byalina emirembe, ebyalo nga byalina emirembe. وضرب الله مثلا قرية kubira abantu ebifaanani karyatani ku byalo gye bawangaliranga. Fenna bali mu nsi wano mu Uganda, fenna tuyina gye twawangaalira, tuyina ebyalo gye twava, naye sooka okubeka akafaanani. Karyatani ebyalo byali bitya? Karyatani ebyalo byali bitya? Nagamba nti kanati amina. Allah akbar. Kanati amina. Bannange ebyalo byalina emirembe, bannange ebyalo byalina baraka, bannange abantu abawangalira ebyalo. Edda omwana ng'agenze mu kyalo gyagenda okukulira wewali empisa, wewali emikisa. Kati mbulira ebyalo olwaleero. Kanati amina mutumainna. Allah akbar. Kanati ebyalo byalina emirembe, abantu abawangaliranga mu byalo wabeeranga ekiyitibwa emmere, wabeerangayo amatooke, byonna tebikyali mu mukisa. Genda wali e Butambala, gendako e Masaka, emmere yavangawa. Omuntu yagendanga e Masaka nga yeesinya agenze e Masaka, omuntu yagendanga e Butambala namanya nti agenze Butambala, kubanga kanati amina. Ebyalo byalina emirembe, mutumainna. Abantu balina emitima emirungi, abantu baali beeyagaliza, mutumainna abantu, kubanga abantu ensi okubeera ennungi, Allah okuteekamu baraka kisinziira enneeyisa y'abantu. Naye kati sooka otunuulira ensi, buli muntu yeekengera munne, buli muntu atya munne. Laisa baraka, tetukyalina mukisa. Tukoze tutya okufuna baraka? Tukoze tutya okufuna emikisa? Kubanga baraka, ekigambo ekiyitibwa baraka kyekintu ekibadde ekitono, Katonda n'abeera nga kingi n'akiteekamu obukisa. Tusaba Allah ya Rabbi atuwe ekiyitibwa omukisa ya Rabbana. Ensi ogira buli omu yeekengera munne. N'olwekyo byensomesa Sheikh Sakasi Udaba byonna mbinako wiino, kyova nti nkulifaalingako nawe byensomesa obitekeera, olaba obulamu bwe butambula. Nabi Muhammad yagamba sallama fi bukhud albaraka, okeera obukezi ku makya, okeera ku makya mulimu baraka. N'abantu mubeera mwebase, temusitukako budde bwa kiro okusaba ku Allah. Waliwo kye tuyita, bwe nali nsoma diguri yange eya business English communication,
waliwo kye tuyita self assessment or self discovery. Yes, self assessment or self discovery. Gwe kenyini we checking what am I. Program ya lero buli muntu yenna ye checking alabe mu butuufu kudaba byasomesezza nyimiridde ntya. Check yourself. We checking olabe mu butuufu nina kye neetaaga mu nsi naye kyetaagisa ki. N'olwekyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byonna nabbi yabitutegeeza nera kubanga bambi ebiseera byetamanyi. Falamma khulqa al-Adam, Katonda bw'amala okutonda nabbi Adam, Allah yagamba Adam agende awali nafaru min malaika, awali ebibinja by'abamalayika. Adamu aberenga abatolera salamu. Adamu n'agenda ewali bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala n'abatolera salamu, n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ekiramuso ekyo salaamu kyova olaba nti mu busiraamu kyonna kye tukola kiinako wiino, wabeerawo asuli yaakyo wekiva. Obadde okimanyi nti salaamu yokka baraka? Obadde okimanyi nti salaamu mukisa? Kyova olaba nti Allah yayagala ensi gye tuwangaaliramu ebeeremu ebintu bisatu. Emirimu gyonna gy'okola weetaagisa ebintu ebisatu bino. Bw'oba tobirina togenda kubeera na mukisa, bw'oba tobirina togenda gaggawala. Amanya nze Sheikh Sekasi Udaba wano ku GTV ku Uganda Muslim Council. Tuli ku topic yaffe nahnu naqtaju baraka fi hayatina. Twetaaga baraka mu bulamu bwaffe. Lianna albaraka, kubanga ekiyitibwa baraka oba omukisa, kanzu min kunuzu dunya, kikyabugagga ekikyasinza okuba ennyo ekyawaggulu. Abantu fena twagala kuba na mukisa, twagala okuba n'ebintu nga bitambula bulungi. Ebintu bikyatambula bulungi. La hawla wala quwwata illa billah. Gwali ku GTV ebintu bisatu Allah sabanya bikuwe. Kyova olaba Adamu agenda awali bamalayika. Adamu n'atola salamu ti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bamalayika ba Allah subhanahu wa ta'ala la ya'asuna Allah, tibajamira Allah wa yaf'aluna ma yu'maruna. Bamalayika bakola ebyo Allah byabalagira. La ya'asuna Allah, bamalayika ne baddamu Adamu ne salaamu nabo ne bagiddamu. Owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala eyawukana oyo. Allahu akbar. Tusaba Mwenyezi Mungu waffe Allah tumusabe baraka, Allah tuwe emikisa ya Rabbi. Owekitiibwa Allah ekiramuso ekyo n'abeeranga yakitwagaliza kibeerenga kijja ku mulembe gwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. One, salam kitegeeza emirembe. Waliwo atayagala mirembe mu nsi muno? Waliwo atayagala mirembe ku mulimu gwakola? Waliwo atayagala mirembe wawangaalira? Waliwo atayagala mirembe ku kyalo wowangaalira? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kansoke nnyonnyola ekyo ekigambo salamu wa rahmatullahi. Ekigambo wa rahmatullahi mwe muva ekigambo rahma. Ekigambo wa barakatu mwe muva ekigambo baraka. Kati ndowooza topiki otandise ogitegeera obulungi. Assalamu alaikum, olaba salaamu. Kyova olaba nti singa salaamu njikutoolera n'ogaana okugiddamu ku sayidi yo ebeera efuse wajibu eri compulsory, kitegeeza bw'ogaana okugiddamu the day of judgment ngenda gikubanja, kubanga Allah ayagala tubeere mirembe. Wa rahmatullahi,
ekigambo wa rahmatullahi mwe muva ekigambo rahma okusaasira. Waliwo atayagala kusaasira kwa Mukama Katonda, waliwo atayagala buli kyokola kyonna mulimu rahma okusaasira kwa Allah. Omanye ensi teri mu mirembe, ensi kasita ogiwangaala nga mwe tuwangaalira temuli mu mirembe, ensi n'ogiwangaaliramu nga mulimu gwokola temuli mu mirembe, togenda gaggawala. Wa rahmatullah, ekigambo rahma kitegeeza okusaasira kwa Allah. Tusabe nnyo Allah embeera ya COVID-19 gye tulimu, Allah abeere nga ffenna atusaasire. Rahma kusaasira. Eggwanga libeere nga alhamdulillah litambula mu mbeera y'okusaasirigana. Abakulembeze basaasire abali wansi. Naye abantu tetukyalina kisa. Buli omu yayisanga bw'aba ayagadde. Mukama Katonda yayagala assalamu alaikum wa rahmatullah. Ekigambo wa rahmatullah muve ekigambo rahma. Tusabe Allah ffenna tusaasire. Awaka waffe Allah tekemu rahma okusaasira. Abakyala, amaka, byonna bye tukola emirimu Allah tekemu rahma okusaasira kwe. Omulimu gwonna gwokola nga Katonda waffe ataddemu emirembe, Katonda nga ataddemu okusaasira kwe, byonna bigenda kutambula bulungi. Wa barakatu, ekigambo wa barakatu mwe muve ekigambo baraka. Olaba ekigambo baraka wekize assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Kyalibadde kirungi nnyo omusiraamu buli wasanga musiraamu munne muwagalize emirembe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu. Gobadde okimanyi singa osisinkana omuntu nakutolera salaamu n'ogiddamu wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatu, gy'obadde ogenda diiru eyinza okutuka. Nova awaka n'otolera abantu assalamu alaikum, abaana awaka ne babeera ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukyala n'atola salaamu, abaana ne batola guli salaamu. Nova awaka n'otambula otambudde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'ogenda gy'ogeze ku mulimu gwo bonna b'osanzeeyo ne batolera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Olaba ekigambo assalaamu, olaba Allah wagenda okuwa emirembe, wa rahmatullah, olaba Allah wagenda okuteka mu bye tukola Allah atekemu okusaasira kwe, wa barakatuh, olaba Allah mulimu gwokola wateka mu baraka. Amanya nze Sheikh Sakasi Udaba GTV wano wendi ku Uganda Muslim Council, tuli ku kigambo baraka. Tusaba Allah atuwe omukisa. Salaamu ogitegedde, salaamu baraka, salaamu ogitegedde, salaamu mukisa, ekyo badde okimanyi. Tusabe Allah. Kyovolaba adibu omu yagamba la yazalu alima madama fi talabi al-ilm. Allahu akbar. La yazalu aliman madama fi talabi al-ilm. Omuntu asigala mumanyi, omuntu asigala kakensa, omuntu asigala mutakhassisu ebbanga lyamalanga anoonya ekiyitibwa okumanya. Tova ku GTV mwena batumira mu ggwanga, mwena batumira. Tusabe Allah atuwe baraka, Allah atuwe mikisa, buli kye tukola kibeeremu omukisa insha Allah. Muno mutolere salaamu essaawa zino, ali oli mudiira we essaawa zino, mutolere salaamu omugambe mukyala wange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukyala gwe omwami omutolere ku salaamu. Lwaki munyiiga? Lwaki mubeera awakanga emirembe gibuzeewo? Lwaki mubeera awakanga kusasira kwa Allah tekuliiwo? Lwaki mubeera awakanga tewali baraka, tewali mikisa? N'olwekyo salaamu tugyesibeko nnyo, kubanga salaamu dua. Kankuwa ekyafayo kimu, okumanya ekigambo baraka kyagenda wala, ekigambo mukisa kyagenda wala. La hawla wala quwwata illa billah. Gobadde okimanyi singa Allah akusaasira mulimu ebifo ebirimu baraka. Makka Allah bakusaasira n'ogendayo. Ekibuga eky'Emadiina Allah yakyogerako mu Qur'an n'akirayira, n'alayira Makka, ba'udhu billahi minash shaitani rrajim, la uqsim bihadha albalad, la uqsim. Allah alayira ekibuga Makka. Abali batuuseyo Makka, abali batuuseko Madiina. Ebibuga bya Allah birimu baraka, ebibuga bya Allah birimu omukisa. Alhamdulillah Sheikh Udaba
natuukayo n'otunula ku kaba ya Allah bw'oti, kaba ya Allah n'ogitunulako bw'oti n'ogirabako baraka, byonna by'osaba Allah abikuwa. Tusabe Allah tuwe sente tugendeko mu kibuga ky'e Makka ya Rabbi. Tunoonya mikisa mu nsi, teyatagala kuba mu mbeera nnungi, abantu beebuuza mbeera lwaki ziganya okutambula obulungi. La hawla wala quwwata illa billah. Tova ku GTV wano wanyini kutugana muzini musipe mukaso. Nsaba Allah ya Rabbi agituwangalize. Kyafaawo kimu, Allah nabi wa Allah ayitibwa Ishaqa, mwina mumumanyi yazaala abaana, waliwo olulyo ngalo Allah yalubarika, endyo weeziri. Era balosoma olulyo lwa Ibrahim era lujja lutamba Ishaqa naye mwakola ki? Mwava. Kati Ishaqa bwazaala abaana, abaana abo baali balongo. Yazaala Yakubu mu Lwarabu kitegeeza ekisinziiro. Kakati n'azaala ne Alisu, tuli ku kigambo baraka. Kati Alisu yazaalibwa alina ebyoya ku mubiri. Njagala nkulaga ekigambo ekiyitibwa baraka, omukisa, toguzanyirako. Alisu bazaalibwa ne muganda we ayitibwa Yakubu, kitegeeza nti baali balongo. Kati Ishaqa nga bamanyi nti abazadde mubamu abaana bemwagala, nabi wa Allah ayitibwa Ishaqa yayagala nnyo. Allahu akbar, yagala nnyo Alisu, kubanga Alisu jjukira yazaalibwa alina ebyoya ku mubiri. Ate maama yayagalanga nnyo Yakubu. Olaba ekigambo baraka, maama yayagala nnyo Yakubu. Tova ku GTV, njagala owulize sitole eno otegeere nti kigambo baraka kyagenda wala. Mwabazanyisa ekigambo emikisa, kigambo kyamaanyi nnyo. Mukadde wo bw'abanga gyali, maama wo bw'abanga gyali, la hawla wala quwwata illa billah, bali mu baraka. Bakadde bamwe bali mu byalo mwabasuula, bakadde bamwe babonaabona, muli mu kibuga muno, esente muzirina, muvuga emmotoka, simanyi baani abo abeeraga kyovula abantu bafuna sente ne bazigaba. Bamala okuzigaba Allah n'agenda ababonereza nga bakadde bamwe tembawadde ku sente, temugeze kufuna baraka eri mukaddewo. Mukaddewo abeerenga akuwa baraka, mukaddewo abeerenga akusabirako, mukaddewo naye jjaki tomulabako obulabi, mukaddewo n'omulambulako, nakyo baraka mukisa. Ndi ku sitolo olwaleero gyenkomekereza nayo ku GTV ku kigambo baraka. Ishaqa bwazaala abaana ababiri, yazaala Alisu n'azaala Yakubu. Mu byafaayo Alisu yazaalibwa alina ebyoya ku mubiri. Maama yayagala nnyo Yakubu, ate nga taata ayagala nnyo Alisu. Taata Ishaqa atuuka ekiseera nabi wa Allah akaddiwa, n'aziba amaaso. Wamala okuziba amaaso, taata agamba mutabani we gwe yali asinga okwagala ayitibwa Alisu, namugamba mwana wange Alisu, Allahu akbar, kitaawo nkaddiye, ngenda kufa mu bulamu bw'ensi. Mwana wange nga sinaba kufa, nga sinaba kugenda. Mwana wange njagala ogenda oyigge, kubanga edda bayigganga. Mwana wange genda oyigge Alisu, bw'omala okuyigga okwate ensolo gy'omaze okuyigga ogikwate ogisale, mwana wange ogifumbe. Mwana wange Alisu ojje kukwate ku mutwe nkuwe baraka, ojje kukwate ku mutwe nkuwe omukisa, ojje kukwate ku mutwe mwana wange mbere nga nkulekera emikisa gy'ensi eno. La ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Gwe tuwegayadirira, kikyasoboka. Laisa khata'uka an turadu alfaqilan walakin khata'uka an tamuta alfaqilan. Si nsobi okuzaalibwa ng'oli mwavu, wabula ensobi gy'olina kwe kufa ng'oli mwavu. Ishaqa agamba mutabani we Alisu, mutabani wange ngenda nkaddiye. Kigambibwa Ishaqa yali azibye amaaso, naye nga mutabani we ono jjukira Alisu yali yalina ebyoya ku mubiri, ng'ebyoya ebyo n'olusu yali alumanyi, ate nga maama yagala nnyo Yakubu.
Katata bwagamba Aliisu nti mwana wange genda oyigge, bwomala okuyigga okwate ekisolo ekyo kisale. Olaba ekigambo kugabula, olaba ekigambo kusala kisolo, gwe nabadde agayalirira waliwo ekyekwese. Aliisu atambula agenze okuyigga, taata we kyamugambye agenze okuyigga. Wamala okuyigga akwate ensolo agisale ajje wa kitaawe Isihaka abeere nga amuwa edduwa amulekere baraka. La hawla wala quwwata. Sagala weerabire nti maama yayagalanga nnyo Yakubu. Kati maama awuliriza maama awulira ekyama taata kyagambye mutabani woli Aliisu gwasinga okwagala, ate nga ye maama yayagalanga nnyo Yakubu. Kati maama agamba Yakubu, kati Yakubu agenda okubba omukisa gwa muganda we ayitibwa Aliisu. Tova ku GTV. Amanya nze Sheikh Sekasi Udaba. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina. Nebaza ba Umaru benda bawali eri abali ku GTV, abana bali mu byuma wali eri bandiko betegereza Udaba byensomese gwanga. Saba Allah ya Rabbi GTV ya fi Allah ajitwangalize. Kati takala owulize story eno. Gwabadde agayalira baraka, abadde agayalira omukisa, njagala lero ogutegeere. Aliisu atambula agenda, taata we byamugambye kwegamba yamugamba n'agenda, naye nga kwegamba yagenda mu mbeera kwegamba ng'alinga omuntu asooba bw'atyo. Kati maama n'awulira ekyama taata kyagambye mutabani woli Aliisu. Kati maama agamba Yakubu, Yakubu agenda okubba omukisa gwa muganda we. Mu family temuli mu bantu bowangala nawe ono Allah musudde amadaala gekyo badde okimanyi. Yakubu agenda okubba omukisa gwa muganda we. Yes, esaawa etuuka. La hawla wala quwwata illa billah. Esaawa etuuka. Maama agamba Yakubu nti mutabani wange njagala obba omukisa gwa muganda wo. Kyembadde nsaba Yakubu, njagala okwate ekiriga. Ekiriga ekyo waliwo ekiriga ekyali awo ku kiyungu wenjo okuwa ekyafaayo ekyo mu bwangu brief. Maama agamba Yakubu tikwata ekiriga ekyo okisale. Bwomala okukisala ekiriga ekyo ogende ewa kitaawo abeere nga akuwa emikisa, kitaawo abeere nga akuwa baraka. Naye maama agamba Yakubu kyesaagala weerabire nti taatawo amanyi olusu olwa Aliisu oli gwe yatumye gwagenda okuwa emikisa. Kati gwe mwana wange engeri gy'otalina byoya ku mubiri gwo, ate nga muganda wo Aliisu alina ebyoya ku mubiri, ate kitaawo azibye amaaso, bw'anakukwata bw'ati n'akwata gundi ku mubiri gwo nga toyinaako byoya, tojja kufuna mukisa gwa muganda wo. Kati nkusaba mwana wange ekiriga ekyo kikwata okisale. Bw'omala okukisala maama awa mutabani wa amagezi nti mwana wange bw'omala okusala ekiriga ekyo kifumbe. Bw'omala okukifumba njagala okwate eddiba gy'ojje ku kiriga obeere nga olyesiba. N'akwata akaliba akasooka n'akasiba wano, n'akateeka ku mukono wano, n'akala ku mugongo, n'akala bw'ati. Bw'anaaba atuuse wa kitaawe, kitaawe amukwateko alowooze nti asabira oli Aliisu gwe yagambye okuwa emikisa, kumbe ono Yakubu agenda okubba omukisa gwa muganda we. Amanya nze Sheikh Sekasi Udaba, ndi ku GTV ku Uganda Muslim Council. Nahnu nahtaju albaraka fi hayatina. Omwana Yakubu n'akikola. Yakubu yakikola. N'atuuka ewa taata we nga maama wamugambye. Yakubu bwatuuka ewa kitaawe, taata amugamba nti Yakubu agamba kitaawe, taata nzize, nti ozze, nti ye, nti gwani. Taata nti wangambye ngende njigge nze nzize Aliisu. Taata agenda okukwata ng'alaba ebyoya abirina, naye nga olusu ate alabanga olutali lulwe. Taata yabeeramu nnyo ogamba nti nagamba kale, kumbe Yakubu abba mukisa gwa muganda we. Ne basabira Yakubu ne bamusabira. Taata wa asabye edduwa, taata wa muwadde emikisa. Aliisu
mpaka edduwa emala okuggwa Yakubu ne bamuwa baraka. Yakubu n'ava ewa kitaawe n'atambula n'agenda. Aliisu yakeerewa, gwetegereze. Aliisu yakeerewa. Aliisu yajja luvannyuma nnyo n'agamba taata nzize nti gwani taata nti nze Aliisu oyagala ki taata wangambye ngende njigge nkomewo ompe emikisa ompe baraka ate edduwa gye nsoose okugaba emikisa ngiwaddaani. Kumbe Yakubu abbye omukisa gwa muganda we. Gwe naatuwuliriza bwe nnaaba nkomyewo ngenda kunnyonnyola olulyo lwa Yakubu byali bitya. Yakubu bwe yabba omukisa gwa muganda we ayitibwa Aliisu. Era Aliisu yanyiiga n'agamba maama Yakubu abbye omukisa gwange ekyekibaddewo. Awo tabbu yaliwo y'amaanyi nnyo gotova ku insha Allah ku GTV Sheikh Sekasi Udaba omukisa gwakomawa. Kigambo omukisa kyagenda ky'amaanyi nnyo. Yakubu n'afuna omukisa eri kitaawe, naye oluvannyuma ne Aliisu yafuna edduwa oba Aliisu teyafuna ku dduwa. Aliisu yafuna ku mukisa oba Aliisu teyafuna ku mukisa. Tova ku GTV ngenda kunnyonnyola kyafaayo ekyo insha Allah, nkunnyonnyole gye byakoma. Oluvannyuma Yakubu byali bitya. Oluvannyuma Aliisu byali bitya. Abooluganda we baali ababiri insha Allah. Amanya nze Sheikh Sekasi Udaba wano ku GTV ku Uganda Muslim Supreme Council. Mbagaliza olunaku olulungi. Nsaba Allah atuwe baraka, nsaba Allah atuwe mikisa insha Allah. Tuwegayalirira mulise ku bantu mugabeko, tobera mukodo, tokodowalira maali ogaba kuli mu baraka. Gaba yenna omuntu goba osobodde insha Allah. Yamba obusiraamu janguko wano ku GTV. Embeera yonna ebeera eriwo olabe badirector obalabo bagabadde kiki ekibulako ku GTV osaddaake ojja kuba ofuna ekiyitibwa baraka. Bwatyo Yakubu bwe yafuna omukisa okuva eri kitaawe masha Allah. Ate oluvannyuma Aliisu n'atandika olutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga munne muganda amubbyeko omukisa. Insha Allah bwe tunaaba tweyongedde Allah nga mpadde obulamu tugenda kutandikira ku Yakubu ne muganda we ne Aliisu omukisa gwakomawa era biki ebyaliwo insha Allah. Amanya nsigadde nze Sheikh Sekasi Udaba wano ku GTV ku Uganda Muslim Council. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah bawe baraka, Allah bawe omukisa.